Yes, ekiro kiba kitambula amawulire gabeera gakolebwa ffe tuba tugaziga tuba tuganoonya tuba tugakutuusaako. Robert Mutebi. Tugenda kutandikira ku amawulire gabadde mangi nnyo nnyini ddala naye katutandikireko mu ggwanga erya Kenya. Ekibuuzo ngenda kibuuza SPD nti bw'obeera ggwe wano wandibadde otya era kiki ogenda okuyigira ku mbyozi eno gye bagenda okuba nga batulaga ssaawa zino. Emboozi kaba bagitulage nga si gibagambye then abalabi baffe abagiraba bo bafunemu ekyokuyiga bafunemu obaoliawo ne challenges nti kisoboka mu mawanga ag'enjawulo oba tekisoboka. Tugenzi wa Pulezidenti William Ruto. Ensi bw'eba etambula ng'egenda ekulaakulana wabeerawo ebisoboka n'ebitasoboka. Ruto twagala kuba nga tumulaba. Ruto yasurprisinga ensi eno bwe yawangula akalulu. I for one nali manyi nti oli omusajja muzeeyi yagenda okuwangula akalulu ako. Tutegeeragana. Ruto najja oyalemwa Raila Odinga njagala akkirize ne Raila Odinga naye politics bwe gwazanya naye amufuula superstar. Akalulu kamala omukuba n'asigala ng'ali relevant. Okay, kemboozi tugirabe. At least we'll get a good job. That's close, isn't it? Jambo, the president isn't here, but there's a very good impersonator. Mr. President, I'd like to introduce you to Malcolm Wilson. He's the owner of M-Sport. How are you, my friend? Wow. Thank you very much. I like your overalls. Rich Millen is the team principal. So thank you for having us again. Thank you very much. And I hope you've been working with Minister here and the rest of the organizing team. And welcome to Kenya many times. You will watch the final stage? I will. Stage? Yes. I will be here. I'll be here. It will be an exciting rally, I think. It's probably the hardest in the calendar. Tomorrow we will have difficulty with getting people into work. I mean, even those who will not have a reason, they will find an excuse. I hope you enjoy your ride. Wonderful. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Thank you, gentlemen. Thank you very much. Absolute chaos. Some people following it. I don't think anybody wants to follow you two. Forgot about us. Mr. President. Hello, how are you? Thank you. Thank you very much. This is Pierre-Louis Lube. Lube, he'll be driving you today. Okay. We'll do the run with me. How fast will you go? I'm planning. Flat out. The bolts and nuts are all tightened. He said I hope so. Hope so. He's not encouraging. Very good. How you feel? First time in the WRC? Great. It's not bad. Quite something. Okay, ready? Ready. Okay. Finish. Did you enjoy? Wow. I mean, this thing is massive. Great, huh? Oh my goodness. Awesome! Did you have fun? Oh my. This thing is bad. This thing is crazy. But it's an experience you cannot forget. I mean, the Ya. Ate nange owulira nzisa bubi. Pulezidenti nze ndaba SPD nze sigeze sate sekema Katonda. President kintu kinene nnyo mu ggwanga. Oba wano osobola omutuuzaamu banga abamuvugako oba weyateeka ampu bw'omwana amuvuga speed agenda Masaka Road. obanga aliwa n'abagamba muteekewo ampu zaasulawo. Yagamba mugyeewo. mugyeewo zaali ensangi Zaamukuba. ensangi ezo n'agamba Masaka Road yonna towa.
teyetekera towa vinundunundu zaali nsanja zaalingawo nyingi zamukwa bukumi who is the engineer remove sanja zaalingawo nyingi oba president naye kakati nga bamutuzizaawo Museveni wange tumudeddereze mpolampola nga yakava mu bulwadde wano bagende bamusukunde musajja gwe agende bamusukunde olunakuta olutanyoko yazamba kapiira yatulaga akapiira wano ako kakamanyi president bamugezesa nze sosola president eyo eggwanga lwali likubunkenke adda naye ne musajja wafujjo oyo namuvuga wenyini wafujjo neruto wenyini wafujjo gituulamu kati nzo ndaba anti newogimperako akawumbi togituulamu mpegulire ddala balina abantu ebifaananyi bitandise okutandika nga bifuluma nga batugamba nti baliko be batandise okukwata kubatta abaana sayidi eri ekaseese ate bakwata waliwo ebifaananyi ebigenze birabika katulabekoko ku buvidiyo obwo bagamba mbu tetunaba bikakasa naye bitandise okutambula ku social media nti bagenze babakwata eyo mu bibira katubalabe waliwo kujja n'abakwatibwa mu kusooka waliwo abakwatibwa mu kusooka twagala kubanga keeping updated ng'omanya ebiri mu nsi nga bwe bitambula kubanga ffe amawulire tugafuna ate ogenda ogalaba mpapula z'amawulire nga ffe twavuddeyo neyo tugamba tubeera ahead nga bwekitegeera era kati ebyo Ruto mujja musanga mawulire batugambye wano Abelo Kitaka ngambye nti wa sports nti ekimu ku byagobye emmotoka mu lubiri omwana yavuga Ssaabasajja n'abulira mu nfuufu emmotoka nga abantu tebakyagiraba buli omu n'abeera walidi nga bagamba nti yandifuna obuzibu